Abagalatiya 1:8 gye tugenda okuba nga tutandika nayo egamba weti, but even we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be cast. Nti ne waba malayika nava mu ggulu n'abuulira enjiri eyitali y'abatume, kitegeeza n'agunjawo doctrine eyiye, si nsonga oba doctrine ewoomerera etya oba nnungi, oyo asaanidde kuba nga ate akolimirwa. Kakati ffe tetujja kulaba nga babalimba, we are going to come out. Leero tugenda kwogera ku kuzaalibwa kwa Yesu. Tugenda kutunuulira Bayibuli, si bigambo by'abantu. Bani Katonda teyali musiru nti mu kusooka yakola ensobi, kakati afunyeyo abantu ali kwekolekitinga nsobi. Nedda, Katonda teyakolako nsobi. Ate ne byatawandiika birina okuba nga byawandiikibwa. Kati byatawandiika tebisobola kuba nga ate bikuba bino ebyawandiikibwa. Twagala tulabe enzaalibwa ya Yesu. Ate gwe nno nkusekeredde era zikusanze gw'atayagala kusoma Bayibuli, gw'ayagala bakusomera obusomezi naawe atamanyi gisoma ng'olinze ka audio ke banaakulikodingira, zikusanze kubanga bagenda kukubuza. Njagala tulabe Yesu enzaalibwa ye yali etya. Ebitabo by'osobola okusangamu okuzaalibwa kwa Yesu ye Matayo, especially essuula ey'okubiri, ne Maaka ne Luka, bye bitabo nga bisatu. Ye Yokaana tayogera nnyo kuzaalibwa, okitegeera, yatandikira eri mu lubereberye. Naye tugenda kweyambisa Luka, manya Mark, tweyambise ne Matthew, tulabe okuzaalibwa kwa Yesu kwali kutya. Ye lwaki ebiri mu Bayibuli muno bikubagana n'okubikulirwa kw'abantu. Mulekere obuza abantu, mulekere okutondawo doctrine enfu nga mwagala okusiga omuzigo ebintu ebitali bituufu. Eno Bayibuli, it is a complete book, nothing is lacking. Agamba nti tewali bayongerako newankubadde okutoolako mu ebyo ebyawandiikibwa, mwe bimwongeramu mu bijjawa. Okuzaalibwa kwa Yesu batulimba mbu Yusufu oba Joseph yalina abaana basatu. It's not true. Tekyali kituufu. Kuba ne wosoma lost book yaabwe mwe bajja information emu eraga nti kabona malayika yamugamba genda ogambe abasajja abatuuse okuwasa mu nnyumba ya Dawudi naye nga tebawasanga, bajje buli omu n'omuggo gwe. Ejjuba kwerinaayimirira y'anaatwala Mariyamu. Kati gw'otugamba Yusufu yalina abaana abalala basatu. Ekyo kifu we baagendera mu Bethlehem. That's one lie. Yusufu teyalina mwana wadde n'omu. Yali musajja ng'akuze, but he had no a child. Lekera okuwiddiisa abantu. Ekintu ekyokubiri y'enzaalibwa ye. Mugamba mbu Yesu yazaalibwa mu cave. Okitegedde, ebyawandiikibwa bigamba bitya? Mmwe abatasoma Bayibuli zibasanze. Ebyawandiikibwa bigamba bitya ku kuzaalibwa kwa Yesu? Bayibuli etugamba yazaalibwa mu kiraalo kya nte. Mwe mutugamba yazaalibwa mu keevu ku muddo. Kyokka Katonda ssaawa zino yalabanga byasooka okugamba bannabbi oba abawandiisi bifu ng'ayise mulekeraawo okukyusa ebyawandiikibwa. Mulekeraawo okukyusa ebyawandiikibwa. Katutunuulire Yesu yazaalibwa wa? Yesu yazaalibwa wa? Ogenda kusoma Luka, Mark, not Luke. Njagala osome Makko bulungi nnyo. Yakuwa nti ennaku zaali zituuse, ono Kabaka Augustine yayise etteeka buli muntu alina okuba nga abalibwa. Bagere omusolo, okitegeere. Kabaka wamala oyise etteeka, njagala kutwalayo lwakuba Bayibuli yange ya online y'ekyanzi. Kale leka nkutwaleyo speed. Obwo obulimba leero bugenda kugwa. Nze mpulira n'obusungu okubanga omuntu akutte Bayibuli
n'aleetawo kisitole kya Yesu nga we yazaalibwamu nga tekikubagana ne Bayibuli eriwo. Kakati kuggwe ne Bayibuli eriwo biriwo ebituufu. Ate n'owulira abantu ebintu byonna byawandiikibwa, ebintu byonna yes tebyawandiikibwa. Kakati ebitaawandiikibwa bijja bitya ne bitandika okuba nga bikuba ebyawandiikibwa? Ye ffe tulina puruufu ki nti gwe byolesa bye bituufu? At least katugende na bino ebyawandiikibwa. Naye ebyo byojje bujje eri n'otandika okuba ng'otubwa, tetujja kuba nga ebitubikkiriza. Soma Luka essuula ya 2 otandikirewo. And it came to pass in those days that they went out a decree from Augustus, that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Kabaka was the governor of Syria, and all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee out to the city of Nazareth into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. Oshitegedde Yusufu ne mukazi we bagenda e Bethlehem babalibwe. Mariamu yali lubuto. Okitegera agenze ne mukazi we babale. Bamala almost a week. Olubuto lwali lutuuse okuba nga luzaalibwa. Soma Luka eyo gimaleyo. Olubuto lwali lutuuse okuba nga luzaalibwa ne banoonya ekisenge oba ebisulo nga wonna wajjudde. Ekintu ekyali ekyereere kyali kiraalo kya nte. Kati gwe otugamba keevu obijja wa? Bwe ne bagenda mu keevu obijja wa? Mbwe era Yusufu n'adduka misinde agenda anoonya omuzaalisa. Naye Mukama Katonda wange guno omulembe bagusanze offside, tegusoma Bayibuli guli awo. Mbu Joseph n'adduka ebyalo n'ebyalo agenda anoonya midwife omuzaalisa. Mbu Yusufu agwa ku Solome. Naye njagala tutegeere who is Solome. Solome yaani oyo gwe batulimba. Yusufu mbu asanga Solome mu kifo ekimu. Mbu Solome agamba Yusufu mbu nange naloota. Egwe omusajja yennyini gwe naloota. Onoonya kimu anti noonya muzaalisa, Mariamu ali eri ali kulumwa. Who is Solome? Kati soka tutegere Solome yaani ono gwe batulimba mbu yali midwife. Genda osome Luka bikula Mark chapter 15 verse 40. Tutegere who is Solome. Mark chapter 15 verse 40. Mwe mutasome Bayibuli mmwe nga babalimbalima n'ebisitole ebijingirira ebyo. Okyusa otya okuzaalibwa kwa Yesu? Who are you? Nga n'ebyoleta tebikwatagana. Muleke okusiruwaza abantu, batu mubabuulira amazima. Bayibuli etugambye mu Bagalatiya 8 nti n'oba malayika n'ojja n'ebisitole ebyo bikasti. Kati ne woba muntu n'ojja n'emboozi enyuma etya, naye weba ekyuka ku kuyigiriza kw'abatume n'okwa Yesu, gwe tetusobola kukukkiririzaamu. Mark chapter 15 verse 40. Twagala kutegeera Salome yaani. Egambye weti. There were also women looking on from afar, among whom were Mary Magdalene, Mary the mother of James the Less, and of Jose, and Salome. Gwe batulimba mbu musawo midwife. Anamwemu agambye atya? Anamwemu, who also followed him and ministered to him when he was in Galilee, and many other women who came up with him to Jerusalem. Salome yali muyigirizwa wa Yesu. Salome tabangako midwife bwe yali azze kuzaaza Mary. Mulekere otufera. Salome asooka okusisinkana Yesu e Galiraaya.
era we yatandika okuweerereza najja naye Yerusalemu. Tugende mu maaso mutulimbalimba. Kakati ne batulimba mbu Yusufu we yali agenze okubanga akola ki, we yali agenze okubanga anoonya omuzaalisa w'omwana ye bagenda okudda nga omwana bamuzadde ali awo, ensolo zonna zimusizaako omukazi ku muddo. Mukama Katonda wange mulekerawo siruwaza abantu. Mukeevu Bayibuli egamba mu kiralo ky'ente ng'otugamba mukeevu. Keevu wabeerayo dangerous animals. Ente zibeerako mukeevu, ente tizibeera mukeevu. Eyo mukeevu wabeera zitayiga ziki. Kakati olinga otugamba zitayiga zaali awo, zi leopard, zi lion, in the act of worship nga ziringa ezisinza omwana. Mbwawo Yusufu we yajja ne Salome. Salome n'agamba mbu naye Yusufu ono omukazi yazadde dda, ng'azadde bulungi. Badaye otasoma Bayibuli ofuuka kintuntu. Bajjo balimba. Salome tabayangakaawo nga Mariyamu ali kuzaala. Okitegedde? Tabeerangakaawo nga Mariyamu ali kuzaala. Omubuuzo obijjambuze w'omugamba nti ninga ebyo tebikwatagana na Bayibuli. Mbuze Katonda be yandaga. Olinga otugamba mbu gwe mutuufu. Katonda bye yakulaga bye bituufu bino fe abamanyi tweyiye ne Bayibuli bye tusoma. Mulekere olimba abantu. Mulekere okyusa ebyawandiikibwa. Ffe tetulina buzibu na kubikulirwa kwammwe. Naye kasita okwata ku byawandiikibwa n'obijjamu oba otulimba. Ate Pawulo yatugamba nti gw'obaawa oba toli na Katonda. Yatugamba ne bamalayika ate gwe toli malayika. Kakati ebyawandiikibwa tubireke nga we biri. Ebitaawandiikibwa birina okuba nga bikwatagana n'ebyawandiikibwa. Katonda so agamba basajja wandiika Yesu nga we yazaalibwa mu Matayo. Okuzaala kwa Yesu kwaliwo kuti Mariyamu yali Bethlehem, bagenze babaala, olubuto ne lumuluma, nage anazaalira mu kyalo ky'ente. Gwe n'ovaayo n'otugamba nze Katonda ate yandaze Yesu bamuzaalira mu keevu. Kakati kuggwe nga bino ebiri mu Bayibuli, who is fooling who? Gwa ani ali kulimba munne? Gwe olimba. Teri lunaku lwojja okuŋŋamba nti Bayibuli erimba. Fe abalimba. Bayibuli terimbangako fe abantu, fe abagirimbisa. Musoma obutabo ne muva ne mulimba abantu mumufunye okubikuliro. Muleka ate namwe tunyiiza. Omuntu omubuuza kibuuzo mbuuze Katonda bye yandaga. Eyakulaga. Katonda kyoyo kati yeekola collection. Alinga agamba at the beginning byonna bye yawandiika kireka yali oba akooye, kati ali kwekola collection. Afunyeeyo lekikyala gwakoleramu collection. Kale Yesu bamuzaalira mu keevu. Era banaye mutuleke munamwate mutuvuga supidi. Mwate awo abasajja abaali ba wise men abaali balunda ebisolo byabwe ne bajja. Munenga bakovu nnyo ne bavunama ne basinza Yesu. Kyokka Bayibuli etugamba malayika yalabikira abagezigezi abalunzi abo. Mubaali bakovu nnyo ne bajja ne basinza ki? Ne basinza Yesu. Mukakati awo Salome n'agamba katugende tuyite Cornelius. Bate Cornelius ye yali avunaanyizibwa ku kuligestalinga abantu. Kubanga mu Yusufu ne Mary ne Yesu baali bagwira mu kitundu ekyo nga balina obaligestalinga. Ate Bayibuli etulaze mu Luka 2 mu kaseera ako eyalagira yali ani?
Augustus oyo kabaka Augustus yayise ekiragiro mukati Cornelius yali ni charge e Bethlehem bwate bagenza kuyita Cornelius mu Cornelius alaba Mariamu Mariamu oze kuma alabani Salome ani Salome yali landiredi mu Cornelius agamba Salome oze okedde kumanja mwezi ogwere oze kumanja lenti ngonkedde leo kama nekiwala takinsiiwa kakati mu Cornelius ajja mbwe yatuuka Cornelius n'agamba kiwawe mundeese wano amaanyi ne gakola ki mbwe amaanyi ne gamuggwamu bibisitole byamwe bye babalimbalimba byendi kuyitaayitamu mbwe kati bano abaaliwo bana abalunzi bano mbwe abakova baali bazze okulaba Yesu mbwe baalaba Cornelius ne balaba enkofiira ya Cornelius ne bagamba mufano tulina ovaawo kubanga omusajja agenda tukwata tetwewandiisanga eno firimu Kinigeria naye tesaana kuba na Kinigeria Banigeria bali professional ino Kina-Uganda super. This was a Ugandan movie Ugawood abagizigizi ne bagamba ffe Cornelius ajja tukwata tetwewandiisanga misinde ne baluka ne bagenda Cornelius yali awo mwamanyi gamuweddemu nze wano wemundeese simanyi saagalawo mukeevu mbuje bali mbomwana bamuzinze mu busuuka bamutadde awo ku muddo bwano wemundeese saagalawo mbwate Cornelius waba ali awo ng'awulira bubi mbu Michael najja n'ekiso naye Bayibuli nga kyogamba Katonda saagamba nti mu kuzaalibwa kwa Yesu waliwo Cornelius eyali awulira ennugu ku Yesu Mikayiri najja ne banaye mutuleke muko bwe mutulabako amatu mutuyita bumyu muvuga abo abatasoma Bayibuli naye yasoma ekitabo ekya Luka n'ensoma bane mugende musome Mark chapter 1 chapter 2 musome Luka chapter 1 chapter 2 mubigeragiranye n'ebiboozi byammwe bye muwuliriza babikwatagana. How can story ya Yesu okuzalibwa kwonna n'okukyusa mbukati Michael we yakwata ekitala n'akitunuza waati mwani Cornelius n'agwa eri Michael n'agenda kakati bwe ne bakwata omwana baby Jesus ne bakwata omukono gwe ne bagukonya ku Cornelius we bati pu Cornelius nadda engulu nalera nemwe ebintu byomukiriza okimanyi bali bafuula abawumba tuutu babalaganga abatategeera batasoma Bayibuli ebyo bimuliko bye babasirwazaako mbu Yesu ne bakona ku Cornelius alinga afudde ne baleeta obukono ate bebi bakamuzaala jjukira ali mu mpuku anti mbu bamuzaalira mu mpuku ali mu mpuku ensolo ziri wali zonna zimusinza ziti kyayika mbu wezasanga wezikyaka oba zaali zimuwa bbugumu nga simanyi mbu kubamu obufaananyi akakono ka Yesu nga wa hours bakamuzaala bakaleeta bakona ku Cornelius awomuka anaki simanyi nakumanyi bino bijja tunyumira mbwataawo Cornelius n'akwata Mariamu n'akwata ne Yusufu n'abateeka ku ndogoyi n'abatwala ewe ebanage wabatuuse ewe mbaawo omusaayi gwali Kerode atandise okutta abaana
Mariyamu nga yeeraliikiridde omusaayi gubuli. Naye mmwe bakiba basiruwaza okutta kw'abaana kwatandika nga Yesu baamututtedde Misiri. Malayika alabikira Yusufu amugamba, kugambye genda osome Luuku, genda osome Matayo chapter 1 chapter 2, osome Luka chapter 1 chapter 2 ne oluzi ne Maaka ayinza okuwaako kyakuwa. Yokaana ye teyabiwandiika ebyo. Malayika alabikira Yusufu amugamba, jjawo omwana mugende wa e Misiri, kubanga waliwo abaagala okutta ki omwana. Wosoma Lost Book ye kugamba nti Ana mama wa John omubatiza naye akwata Zakariya ne mukazi we Elizabeth akwata Yokaana amutwala mu nsozi amukweka eyo, kubanga John yali mukuluko ku Yesu just over month oba year, I don't know, but almost the same age, bazalwa almost same period yemu, ninga Yokaana yaliko mukulu. Kati ekikwekweto ekyali wakati abaana 3 years below, Yokaana naye kyali kimutwaliramu. Kati bakugamba mbu Elizabeth ne Zakariya bakwatani Yokaana ne bamutwala mu nsozi gye bamukweka. Kati bano abave wa Kerode batuuka basanga Zakariya bamubuuza omwana waaliwa. Zakariya abagamba, nze ndi muweereza wa Mukama, obudde ndi ku kyoto, eby'omwana simanyi. Ne bagenda naye lwe bakomawo baamutambu, baamuttira ku kyoto. Ebyo mbijje mu Lost Book, nja kusomerawo Lost Book of the Bible. Kakati today wano malayika agamba Yusufu twala omwana e Misiri, era tewaaliwo kutta mwana yenna, not until Yesu nga bamaze okuba nga bamuddusa bamutwala wa e Misiri. Era yavaayo nga almost ali mu myaka nga 3. Ekyawandiikibwa kituukirire, out of Misiri, out of Egypt I called kimaleeyo. Kakati gw'ovaayo n'otugamba mwate okutta abaana kwatandika nga Yusufu ne Mariyamu bakyali mu Beselekemu, oba otulimba oba olimbye baali baavaamu nga bali Misiri. Awo Kerode kwe kutegeera nti bano abagezigezi baamulimbye tebaakomyewo, kwe kuyisa ekiragiro nga Mariyamu afulumye. Naye bino bimugamba mbu Yusufu yalina abaana 3 baliwa. Yusufu abaana b'oyogerako ne Yusufu yabazaala after Jesus, era after Jesus Yusufu yazaala abaana ne Mariyamu. Be abaana abasookera ddala aba Yusufu ng'amaze okuba ng'akola ki? Amaze okuba nga abeera ne Mariyamu. Mugende musome nakugambye the first 3 Gospels, that is Matthew, Luke and Mark. Chapter ezisooka ezo 1, 2, 3 oba ne 4, I don't know, but 1, 2, 3 basobola okukugamba. Ewo olabira nti James muganda wa Yesu, kitegeeza nti yoyo Yusufu omwana gwe yazaala after Jesus. Yesu yalina baganda be naye nga ye yali first born mwani mu Mariyamu nga tanaba nakufumbirwa, ate ye yali first born ewa Yusufu, ye yali mukuza. Yusufu first born we ava mu ntumbwe ze yajja after the birth of Jesus. Abati mwamubeerawo kunyumirwa biboozi, oli asengeka okumbulwa kuba ebiboozi binyuma, mbwe ebyo byabo bokka babitegeera. Mbwe era mu ggulu wonootuuka waliwo ekitabo ky'okujjukiza. Kakati gwasiiba mu ggulu ate n'otuwa ebintu ebifu ebitakwatagana na Bayibuli, ggulu ki eryo kati lyobeeramu erikuwa okwolesebwa ng'ate kukubagana. Nzijukira mu batume bonna Yesu be yalina, yali mutume omu, yali Pawulo yagendako in the 3rd heaven.
asigadde bonna tebatubuulirako. Ennaku zino abantu basiba mu ggulu, ennaku zino abantu basiba mu ggulu, kiro misana. Si kibi naye ate ekitwewuunyisa nti bye baleeta ate bikuba Mukama Katonda bye yawandiika. Kati no babuuza, eggulu mubadde mu lya mukono oba ery'eggulu? Kubanga bimujjayo singa biba bikwatagana n'ebyawandiikibwa, ani yalibawakanyeza? Teryasobola bawakanya. Naye ensonga lwaki tubawakanya, ebintu byammwe bikuba Bayibuli eriwo. Kitegeeza you people you are introducing a new what? Doctrine. Mugezaako kuteekawo njigiriza mpya etali mu byawandiikibwa. Kati Pawulo yatugamba nti mwe mukolimirwe. Tosobola leeta njigiriza mpya ekoonagana na Bayibuli. It is impossible. Byonna Katonda byakwolesa, byonna byakulaga. Tooki yaffe oba okupima nti oba okwolesebwako kutuufu oba si kutuufu, tewali kirala. Tetupimisa maaso, tetupimisa matu, twakuba ebigambo binyuma nnyo okuwulira. Okutegeera nti okwolesebwako kutuufu era kuvudde wa Katonda, tuleeta mwami Bayibuli, ne tukwata okwolesebwako ne tukuteeka ku mwami Bayibuli, ne tubuuza mwami Bayibuli, okwolesebwa kuno kuli kutya? Ogenda nga mwami Bayibuli abikuba oba ogenda nga okwolesebwa ate kukuba mwami Bayibuli. Omanye okwata ensawo y'akasooli n'ogiteeka ku minzaani, ensawo y'akasooli ntandika okuba minzaani, otegeera nti ono si kasooli, muno mulimu birala. Kakati okukwata okwolesebwa ne kutandika okuba nga kukuba ebyawandiikibwa ebiriwo, ng'omanyira nti kuno si kwolesebwa, waliwo ebirala. Ffe tetuli against kwolesebwa kwammwe, era buli alina okwolesebwa aveeyo akutuwe, naye tetujja kukkiriza kutulimba. Okwolesebwa kwonna nga tekumakinga na byawandiikibwa, nga muddeyo ne mwekwasa mbu ebintu byonna tebyawandiikibwa. Ebitawandiikibwa birina okuba nga bisa kimu n'ebyawandiikibwa. Naye mutulimbeko ebintu bye tutalaba, naye otulimbe n'emboozi y'okuzaalibwa kwa Yesu buli lunaku gye tusoma, gye batusomera ku Easter, ne bagitusomera ku Krisimansi, eri ago amakanisa gaagalinda ezo period naye ng'ate ya bulijjo. Nayo mugitulimbe. Iba naye bantu mwana ali basonyiwa n'ebintu neera mulimba abo abatasoma, naye nga muli batuufu kubanga abantu tebasoma Bayibuli. People don't read the Bible. Bo balinda bu audio bwe tulikodinga. Akati awo nengenda muggulu, nze muggulu gye nsiiba Mikayiri ntambula naye buli we njagalira n'obasindikira. Gamba Michael kyatalina byakola, azunga n'abantu buli ssaawa. Michael bamutuma missions. Michael tebamutuma kuzunga buzunzi, Michael bamutuma missions. Michael bamutuma mission eziremye bamalayika bano abalala abalwayi. Agenda kukiryalinga kiganyifu gwa balabala, si wakutulawo ne munyumya mu taxi. Michael nedda. Ate let me tell you, angels are not omnipresent. It's only God. Angels, they are not omnipresent. Omnipresent kitegeeza omuntu asobola okubeera abantu bonna mu kaseera konna. Olaba ne Yesu yali tanafa, yali nga tali omnipresent. Wabeera e Galiraaya abeera Galiraaya. Naye we yamala okufa and his body was glorified, then he became omnipresent. Kati mulekerawo tulimba. Tugenda komawo tweyongereyo tumalirize emboozi y'okuzaalibwa kwa Yesu, kubanga mulimu katemba mungi nnyo. Bane muddeyo musome Bayibuli mbeegayirira. Ddayo okwate Bayibuli yo, osome Matayo, osome Luka, osome Maaka, olabe okuzaalibwa kwe bababuulira mu audio kukwatagana n'ebyawandiikibwa. We kuba tekukwatagana, kakati gwamanyi oba oli eyaloose ebintu bye biba bituufu okusinga na bino by'osoma mu Bayibuli okusalawo kuku. Sigenda kubanga nsukka wano. Enkyalo lunaku lwa mukaaga alinisa hoteero oyitayo ku makya ka breakfast osobola okuba nga watooka kwatira eyo lunch supper n'ebintu ebyekifo kirungi nnyo, kituukaganye n'omutindo ate gw'ensi yonna. Oba olina omugenyi muleetaawo, obudde baba bukuzibiddeko muleetaawo.
Federicity Hope tetulumba muntu yenna, ate teri muntu yenna gwe twogeddeko wano, wabula tuli kwogera byawandiikibwa nga weebiri. Tulina okuba nga tutereeza ebyawandiikibwa, tetulina biweta. Tetulina biwetamu, tetulina kukulietinga doctrine yonna. Tulina okutambulira ku doctrine y'abatume gye baateekawo, Katonda kwe yazimbira n'abakwasa ne bongerezaako, gye tulina okuba nga tugenda nayo. Bagalatiya 8 gye nkulekedde gisome. Homework, soma Luke, soma Mark, soma Matayo, essuula ezisooka ezo, olabe okuzaalibwa kwa Yesu. Ogenda owulirize ne audio ze babawa. Bimaakinga, tebimaakinga. Biba tebimaakinga. Bayibuli terimba, manya waliwo omulimbi nga si Bayibuli. Ogera Jamilu nzabadde okubanga nkutwalira mu maaso, naalo nga badde ku kamera ne Travis okubanga bakusikira ekifaananyi ekyo. Mbagaliza ekiro ekirungi, mubeere bulungi, mweraba.